Nsuubira nti n'omwasiibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza. Mugyebaleko gyonna gye mutussaako engalo. Basaasirako mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo, basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakuzizza amazaalibwa olunaku olwaleero, baagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze mirembe, agiramuze ekisagumye emitima, abaka ab'eŋŋanda ssaako ate n'ab'emikwano. Yesu Amanya enzo Mumbejja Aisha Nassolo butereevu mantuuse okubeera nga ate nkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kati nno kye nkusaba kiri kimu, subscribe nga teekako akadde, like nga vidiyo eno oleme okubeera nga ate omissinga out. Yes naye nga amawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala yadde ate munnaye gatuwaddemu ku ssuubi ag'okubeera nga omuyimbi John Black bw'atyo munnange asimattuse okufiira mu kabenje. Ono nabadde ku luguudo oludda e Serere gy'abadde agenze okubeera nga ate munnange ayimba. Kati nno tusaba Katonda asobole okubeera nga ate amusuusa ne babadde nabo bonna basobole okubeera nga ate bambi batereera bulungi. Era avuddeyo wali n'apositinga naye baza omuyimbi Gravity Omutujju asobodde okubeera nga ate bambi abataasa mu bunnambiro. So munnange bwe bityo bwe biba, buli omu nga tonnatambula kufuluma nnyumba kulaga yonna yonna gy'olaze. Mukwano sooka weesabireko, otherwise ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala kyennyinza ate okubeera nga nkusaba mukwano gwange. So nga ate ebyo tubitadde ku bbali, ye nnamwandu w'omugenzi Nsamba Croatia ono yali akola ate ku Bukedde TV eyafa gye buvuddeko. Munnange wetwogerera balamu be munnange bamugoba mu nnyumba era bamuwadde options bbiri nti ku balamu be alondeko omu gw'aba afumbirwa oba si ekyo bamuwe $30,000 agende akole ki, agende apangise ewalala. Era mukazi wattu avuddeyo nga bambi yali maziga amayitirivu, ngenda mukulekerako mu katambi naye nga bannange si byangu n'akamu. Tusaba abalwanyirizi b'eddembe mwenna muveeyo ku nsonga y'omukyalo ono. Nze nabagamba nti abantu nga baneeno omukyala ng'ono akiikirira abakyala nga 100 munnange bye tutasobola kubeera nga ate tutegeera being nti bano bo baba bafunye chance nebanga ensi eba emanya abantu baabwe so bo kitwanguyira okubeera nga tubategeera. Naye bakyala bangi nnyo bannange abayisibwa mu mbeera nga zino. Omukyala n'abeera n'omwami we ne bakola ne beekulaakulanya ne bakola biki. Munnange omwami oluva mu bulamu bw'ensi ng'omukyala bamufumuula n'abaana be olw'okuba munnange bo baganda ba musajja olw'okuba munnaye be bantu b'omusajja nga bamufumuula. Mukazi wattu oyinza okwesanga nga yatandika ne bbaawe nga baali tebalina kye balina ng'omukyalo no wogenda omuwulira mu katambi. Baatandika n'omukulu Nsamba Croatia omugenzi ng'omwami talina kaalina. Omusajja n'atuuka n'ekiseera n'atuula ng'omukazi yakola. Mukazi wattu ne bamwogerera nti yalabirira omusajja naye n'aguma. Essaawa eno batuuseko we batuuse ekibi Katonda n'agera ate omwami n'akola kinava mu bulamu bw'ensi. Naye balamu be ne bavaayo kati essaawa eno bali mu mugoba mu bintu byabwe, bali mu mugoba mu ntuuyo ze mbw'agende oba si ekyo afuneko ku balamu be kwaba afumbirwa. Bannange twejjemu zino embeera z'ekikopi, twejjemu kwegamba ezo embeera z'okubeera nga buli kaseera tulumya abantu emitwe tubakaabya amaziga. Ono nnamwandu essaawa eno yakafiirwa bbaawe akyalina mu kukungubaga mukazi wattu. Mpulidde n'okuwulira nti ali lubuto. Wabula ate sitiiru nammwe balamu be muvuddeyo ate nammwe mwegatte ku bizibu bye, nammwe mumufuukire like ekizibu. Bannange tulekeraawo ezo embeera z'okwagala bye tutakoleredde, z'okwagala bye tutatuuyanidde just because oli afudde muganda wo gwe n'olowooza nti olina authority ekera ku makya n'ogoba abadde mukyala we n'abaana. Oba okitegeera. So bannange abantu tuswaleko, abantu tufune ku nsonyi, abantu tweddeko mu bintu nga bino. Bannange tulina okimanya nti yadde gwe oli muganda w'omuntu naye ate ayina omuntu omulala ow'enjawulo. Okumanya nga ye wanjawulo yasalawo mwenna n'abaleka yadde mukuze nabo. Yadde mukuze naye n'abaleka n'asalawo yeetongole n'ono. Okitegeera babeere bonna bazaale abaana baabwe batambuze obulamu. Kye kimufuula nti naye waki, nti naye wanjawulo. Kati tolina gy'ojja authority olw'okuba muganda waafudde mmwe ne muleeta olugezigezi olw'okuba nammwe gye muli, kubanga abantu nga bano ebiseera ebisinga oyinza okwesanga obufumbo bw'abalema gye bali kati nabo baagala bajje mu nnyumba y'ono muganda waabwe oba mwannyinaabwe babeere omwo olw'okuba mmwe ebyammwe byabalema ate muleme bannaye
okukola ki muleme kufuukira abantu bizibu kuba sisuubira nti omuntu ali obulungi ng'ali bulungi oba mukyala yeekolera emirimu gye gitambula bulungi ali mu mufumbo bwe butambula bulungi nti asobola okufuna obudde ate obulekawo ebibye ajja akayanira ebyamwa nnyina sisuubira nti ekyo gye kiri era kikolebwa abantu abaasiraana obufumbo bwe bwagaana talina kyakola ali awo beeba balina obudde obugenda ate bakayanira ebintu bya bannamwandu naye omukazi nga yeekolera ali bulungi alhamdulillah obufumbo bwe naye oba tebutambula bulungi naye nga ye obulamu bwe nga ye butambula bulungi talina budde bugenda kuva mu bintu bye ate ajja akayanira ebyamwa nnyina so bannanga abantu twefuleko bize tufune ku by'okukola tutereeze obulamu bwaffe okusinga okulowooleza mu bintu bya baganda baffe ebintu by'abazadde baffe okusinga olowoleza mu bintu by'abaana baffe mulimu ne bannazaala abakola ebyo mutabani we yaakafa swi ng'adduka ng'agoba mukamwana mu nnyumba va mu nnyumba y'omwana wange omugenzi waba teyasobola kukiwandiika mu ddaame nti bannange ono omukyala wenfanga kino na kino na kino gw'ojjawa authority olw'okuba gwamuzaala olw'okuba muganda we baakuzaala naye nti munnange gw'ova eri ogobe mukyala we ow'olubuto ogobe abaana be mu nnyumba so bannange nze nsaba abakuumaddembe baveeyo ku nsonga nga zino bannange tukooye ebintu nga bino tukooye owulira bannamwandu bambi nga bakaaba mu kikazi watu yakafiirwa bbaawe tewannayita na bbanga liwera mwezi wabula banene ate nabo bavuddeyo essaawa eno mbuba mugoba mu nnyumba tusaba abalwanirizi b'eddembe bonna bonna ensonga eno mujje mugiyimiriremu mu bunnambiro tulabe ng'omukyalo ono bambi afuna obwenkanya sigadde nze omumbeja Aisha Nassolo goodbye for now toseetuka komawo essaawa eno n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala Bannayuganda abanyabo ne bassebo manya gange bamutya Sharifa mukyala w'omugenzi Kwesha Nsamba nze waneeno wasaba buyambi bwammwe bannayuganda abalwanirizi b'eddembe abalwanira abakyala bannamwandu nganzi nsaba buyambi bwammwe omwami wange olunaku lwe yafa enkeera ye twakomawo tuvudde gye tuvudde okumuziika ne bangamba bangoba mu nnyumba bampe emitwalo 3 pangisa ennyumba ebibeerandaga ate ennyumba mpangaddemu n'omwami wange tukoze ffenna nga tubeera wamu saba kuyambibwa ennyumba gye bapulaninga okungobamu nasanga omwami wange nga tusula ku ttaka nga n'abantu batusekerera nga nze enkola nga bagamba nga wendabirira omusajja nga takola paka mukama bwe yamuyamba ne bamuzzaayo n'akola ku mulimu ennyumba eriko amaanyi gange nti mbadde enkola ate nga sifaayo mbuno oba kyoba ki kuba sisuubira nti Christ we yandifudde yandibasabye yandikoze ekiraamo ng'agamba mbu bangobe mu nnyumba teyandikozeyo ekintu kigamba mbu mwadde mukazi wange ali lubuto mukasuke mu nnyumba bali abaana be nazaala ewala be baba bajja babeera mu nnyumba abaana ba Christ bali abaana 5 ababiri abasinga mbadde mpangaala nabo nga bajja ewange nga bagenda ewa mama wange ne babeerayo naye ate okutuuka okwagala okungoba mu nnyumba gye tukoleredde n'omwami wange kubanga ffe twagenda okwefuna nga tusula ku ttaka nga talina wadde 10 naye tutandise okukolakolawo ndowooza ennyumba bagirabanga ekintu ekirimu variable okwagala okujja okungobamu ogitunda ebaŋŋamba mbu nno tufume mu nnyumba ne batandika okubala ebintu byonna ebisinga ebyali mu nju kuva ku masowaani nga baŋŋamba omugenzi ki byabadde alina bambuuza essimu ye manya kamera ye which is tebampaako lwadde ne time okumwoningako omusajja nga lwadde naakawuka nga tekanaba mugendako baŋŋamba kumpa 3 kufuluma mu nnyumba which is not fair era nsaba Lord wali mukwano gwa Christ ate olwanirira abantu saba munwanirire aba New Vision kimanyi mujja laba vidiyo ejjabatuukako naye nsaba munyambe